mangi getuketede olunaku olwaleero gotalina kusubwa webukeeredde ng'akatambi kateereddwa akalaga nti no famire ya Haji Ali yateeseganya ne Hajati Zuula ate era munnange webukeeredde nga Sendi ayisizaamu Mama Fiina eggaali kw'ossa n'abawagizi ba Haji Ali ate era munnange webukeeredde ng'akatambi kateereddwa akalaga nti nno mukyala Palaso yakubibwa agambibwa okuba nti nno yechaga ate era webukeeredde nga Pastor Bujinga agambye nti mukakkane Pentagon egenda kuzimbibwa webukeeredde munnange nga tukuletedde olutalo lwa full figure kw'ossa ne Bukenya ago n'amalala mangi ge tusobodde okuba nti nate tukuletera olunaku olwaleero tulakkalira tubeere nga ate tugakuwa sooka olayikinge bw'omaliriza okulayikinga subscribinga ate era leka obubaka bwawo mu comment section fenno katugatandikirewo nga bulijjo tutandikirewo kubanga mawulire genina mangi olunaku olwaleero kale katutandikire wa Sendi avuddeyo n'abeera nga ate ayisaamu eggaali Mama Fiina kw'ossa n'abawagizi ba Haji Ali ono n'agambye nti musanyukira bwereere okuba nti no Haji yateereddwa tekitegeeza nti omusango gumugiddwako bw'omusango guno gukyagendera ddala mu maaso kakati nno Sendi byayogedde ate bimusabuzza bavuddeyo ne babeera nga bamutabukira nga bamugamba olowooza tetukimanyi nti n'omusango tegunnaggwa tuveeko naawe kale katubeere nga ate tukuwa akatambi kano bail tekitegeeza nti omusango guwedde ekyokubiri bail tekitegeeza nti oli innocent bail is a constitutional right anybody gy'asobola okufuna n'ava mu nkomyo omusango ne gutandika okuwozerwa ng'omuntu ava bweru kakati okujaganya nsuubira kwandirinze ne kubeera kwa in case nga kibaddewo ne kubeera kwa nti omusango Haji abwejjeeredde otegere kiruba ekyo kyaguwuse buba awo kikola ki but short of that Haji is still a suspect ekikyukamu nti awoza ava bweru kyekyoka era kooti tekisi zigenda kuba zikyaki ate bail buli bail ebaako terms mubaamu terifuluma ggwanga mulimu passport esigala mu kooti mubaamu ezimu mubaamu tofuluma waliwo n'ezijja nga tofuluma Kampala na Wakiso so nze abakyamuka n'abajagwanya ndalabye Mama Fiina akusinya amazina amapya n'amakadde owaye Mama Fiina oyo yannema okutegeera kwegamba ebimu ku byakola lumunja nsaba nnyo Mukama amumpeeko mu interviewing osanga ffe abamu saagala kutegama nti abamu osanga nze simutegeera there is no cause for jubilation nenga Haji anyway tusabire tulabe ekiddamu katulinde tulabe kyemwagaliza kimu omusango gutandike obujulizi buveeyo either gumusinge agenda asavinga ekibonerezo oba bamwejjereze kansuubire nti waliwo enough scientific evidence kubaawo weetaagawo kimu kya scientific evidence ensonga za Pentagon tezinnaggwa Pastor Bujinga avuddeyo n'abagamba nti bannange mukkakane mbutagenda kuzimba kanisa ayagala azimbe kanisa egenda okubeerawo ebbanga lyonna ate ng'eyogerwako nti omusajja yazimba Pentagon naye pressure gye mumutaddeko agambye nti tagenda gitambulirako ayagala azimbe ekkanisa ennene ddala ogitegeera nno mukwano abantu mususa okubeera nga mubanja Pentagon kakati Pastor abaanukudde n'alyoka agamba nti akyogera ogusemba Pentagon egenda kuzimbibwa netagenda kumala gazimba bukanisa n'abatannazimba toilet abasima akakumbi abagenda ku ttale bamanja Pentagon ngambira ne bantu omusumba ffe teyeekanika ngambye eki
n'abatannaba kusima toilet abatannazimba toilet abanoonya akakumbi abagenda ku ttale naye bw'amala okwambusa empale naye ng'agani naye batuwe Pentagoni kubira Mukama engalo ez'amaanyi yeebazibwe kubanga era batwali tutandika leediyo batujerega bagani wulira leediyo mbuzigenda kukola leediyo ekole leediyo ate ne bafuna akakisa ak'ekisiraani ne bawulira nti betubadde tugulako leediyo batubbye olw'ekisa kya Katonda n'engoba ababbi paka nga leediyo nje basuuziza eyo kasita twagibasuuza ne tufuna ey'okubiri ne tufuna ey'okusatu ne tufuna ey'okuna ne tufuna ey'okutaano ne tufuna ey'omukaaga nga tekyali agira nti ngambye nga tekyali agira kyenva njagala obeere bulungi tuzimbe Pentagoni tetugenda kuzimba kintuntu tugenda kuzimbira Katonda ennyumba ey'emyaka 10,000 mu linnya lya Mukama Yesu zikubire waggulu mu linnya lya Yesu tugenda kuzimbira Katonda ennyumba ya myaka 10,000 Oluvannyuma lw'okukyala gye bazaala omukyala we twogera ku Kasuku munnange ate abavuddeyo ne bamulabula nti ssebo tomanyi kye wayingidde ssaawa yonna ssuubira omukazi okukukuba munnange Kasuku bavuddeyo ne bamulabula nti omukazi kasita omuwasa what n'omuteeka mu nnyumba munnange ssuubira okuba nti naakukuba Kasuku bamulabudde era n'atya namu n'alyoka agamba mubeeramu n'ebyokukuba katukuwa akatambi kano munnange nga bagezaako okumubuulirira ani amubuuliridde akazibwe ekapo yavuddeyo n'alyoka amugamba nti obufumbo munnange mubeeramu amaziga ate mubeeramu n'essanyu nze ndaba toli serious kapo kiki kyogezaako tegeeza ekituufu mune Kasuku ekituufu nze byadda toli serious nomanyi nti nno omuntu atuuka n'akula n'akola ebiri serious kapo sewo siri serious nkya nolowooza n'ogamba mu bakadde b'omukyala bagendayo ne bakola bwe bati ne bakola anti nasooka ne ŋŋamba bino si byatamala juniya bino nsooka ne neetegereza ngendo wanga bituufu kozi manyi nti nno Kasuku ali yafuuse serious kagamba mmwe mundaba eyo mulaba omusajja ali ani serious omuntu atabeerangako serious mu bulamu bwe nze mbamanyi obeera obubeezaawo n'omuwala gwe wawasa muzaala baana Katonda yamanyi okiwulidde ssebo mukama wange ffe tuli eno abasajja batuyita sa Mr. Kasuku mwe mutulaba temulabangako bwa serious bonna bwe tulimu tuli mu byekisi naye n'abawagizi omanyi nti nno munvumya abawagizi omanyi nti wasinza abantu bangi abeetwala nti nno bali serious kati oba mukazi yaleeta ekirowoozo kuba kati omukazi kati ate yali serious ebyo byotabiriimu oyinza oba bino ebyobulalu obikolere nolwewako bwa serious obuli wali wanirira obwewaniriza naye ennaku zino sewo bamasavu bakwata ekintu batabuka bakwata wansi ne waggulu bigi masavu leka kuwaga bantu bagende mu gym bantu bakendeere mukko kubanga sirabangako tulere evuga muzampaka mbono una yaze azena sinotulaka omanya yagenda okusemba ebya Ajati Zula ne Aji Ali tebinagwa munango oluvannyuma lw'okuba nti no kooti olunaku olw'eggulo ate yatadde Aji Ali kakati waliwo afulumiza oba batadde akatambi akagezaako okuba nti nate akalaga nti bano bagenda mu nteeseganya okitegeera mbwera enteesaganya zino munange ze zaaleetedde okuba nti no Aji Ali ate ateebwa atandika okuwoza ng'ava bweru katwebe kulisaawo katukuwe akatambi kano The Republic of Uganda, the Matter of Marriage Act, Act 156, and the Domestic Contracts Act, Act 280. Agreement,
document that is made this past day of October 2024 between Mizera Ali, hearing after the first of the first party, and Maxine Zero, hearing after the first day of the second party. It is hereby agreed as follows. Number 1, that the first party donates to the second party property situated at Nixon Way behind the police post opposite the media hotel. That the said property shall be for the benefit of the second party and their two children in the first party, namely Mizera Swari and Mizera Deborah. Number 3, that the first party shall and hereby donates a donation of 15 million in cash and 5 million to be donated within 5 days from the date of the execution of this contract. Sente ziri mu kibiina kya NRM naye zikomye okubeeramu ate munnange zitandise okubaawula yawula sente bazifuna weziddako eno weziweebwa gundi naye munnange era biwunzika bano balwanagana biwunzika bano bayombagana kwegamba sente munnange tebazikuta kakati waliwo olutalo olusituse wakati wa Fulufiga munnange ne Bukenya Media era ng'olutalo luno munnange lwatooke lutalo lwa sente okitegeera nno mukwano kakati ono Bukenya Media waliwo mukwano gwe yavayo nalyo kagamba mbu ye ne Fulufiga mbu basulako mu buliri bwe bumu kisenge kyekimu baluumu yemu ne wabaawo ekibaawo naye munnange Fulufiga we yazze okulumba Bukenya ate ebyo teyabyogeddeko ebyo teyabyogeddeko kati naffe tetwagala kubeera nti nate tubiyingiramu katulinde ensonga ezo nazo zijja kubeera nga zogebwako kakati munnange ensonga ya sente yeetabudde Bukenya kusa ne Fulufiga okitegeera nno kati twagala tusooke tukuwe audio eya Fulufiga munnange ng'avuma Bukenya oba ng'amulangira ate awo tuddemu tukuwe Bukenya biki bye yazzeemu Fulufiga. Bukenya gyebaleko olwaleero njagadde nje comment box njogereko naye musajja gwe kubanga tokyali muvubuka Bukenya emyaka gyolina gikumala okuba ng'otegeera ate nga nebyoyisemu birabye oli mukazi mukulu obadde mwavu ng'otambuza buleega ng'ensi yonna ekumanyi ng'ogyeri ku bannamasaka obuleega n'obuvulu bw'abaana wakatandika naawe okubeerako bulungi mu myaka ena kati nze sinawo kuweza myaka gyo nage nja kufuna sigwe Katonda sigwe asala okuzi ngondo ze ate ebyowooza muno nsaba Katonda asaleme sente zireme zife teri muntu asaba Katonda sente za muntu zife gw'oli mulogo gamba ogenda kundoga era ate ne woona ndoga kyonna ekinambaako omwana alwadde naafa abo tebajja kuwangaala nabo bajja kubeerawo bamalirize era baffe naawe wenyini ojja kufa nange ejja kufa osojja sigala ku nsi osogenda sigala ku nsi nnyabo ombulokiize ng'ompeereza tagade kulirana saidi yange Frontline twagivuddemu nze ngivuddemu ngikulekedde kubanga olabika oli munene nnyo mu Frontline olwokuba Alex agikulira mutabani wo kubanga ne ku ssente zetwafuna buwasigana okufuna ate nga tolimu nga director tolina kiti kyolimu wabula olimu gwe mukama w'abali abaagitandika ffe tufuna ntono gwe n'ofuna nnyingi wandibadde otwebaza nnyo kubanga ffe tukolerera njagala ombulire wali okozeyo vidiyo ng'erimu ekigambo Frontline ku social media wagitunda ddi era nze ne jobless wetuvaamu olowooza ani agenda osigala agitunda kale gwe wagitandika watandika n'okutereka eyo ffe tuzze tugibuukidde tugitunze bwe tufunye ssente era gwe afunye nnyingi kati okomplaininga kyokuleka obutakuta olina bubezi mutima mubi kakkana mukwatagane ne bakama bamwe wabanga Jonas Stale yalonda Mr. Wambogo nti liida wabwe niwona kolota sigojja okuba liida bali bakolaganya ebbanga ddene niwona muvumirira tojja muwangula bwebwe obusiru bw'omuntu oli yalonda oli nti liida kati gwe odde eri omuvumirira temwagala genda abatadde ne kulisita egenda eggulu muganya okugenda kati yakola eki kati oyombere no mubi audio naye mu byonna sijja kuyomba nnyo simanyi oba onaagiwulira oba togiwulire audio nensaba Katonda ogirabe naye togeza n'ogenda ku media nonjasamira ebyekisiru byo kubanga ate nze nkumanyi nnyo ku media tojja kunyumirwa ojja gendako ne mu depression
Muve ku bakazi abafumbo abasajja abali ku News Spark channel. Wesonyiwa omukazi omufumbo mukwano gwange omulungi. Ono bamuyisizaamu emiggo mizibu lwa kuzanyira akumuka musajja. Okitegeera no yazze nno n'obupiira yeetegese bulungi. Nange abasajja mujoga abasajja mumanyira. Kaakati nno munnange bawa omukyala n'abakwata wechwe. Ne batandika okuba nti nate bamusoya ebibuuzo. Naye ate munnange abamu ku mutimbagano bavudde ne baleka bagamba nti omwami ono nedda kye yakoze si kituufu okuba nti no yalabisizza omusajja ono ate nga yayitiddwa buyitibwa omukazi. Yandibadde n'omukazi amulabisa oba yandibadde anenya nnyo omukazi eyayise omusajja ono mu nnyumba. Okitegeera n'omukwano katukuwa akatambi kano naye muve ku bakyala b'abasajja. Muve ku baka abasajja. Muwulidde? Naye nsonyiwa ebadde setup. Owulidde? Obadde okola ki? Ebadde setup. Obadde okola ki? Ebadde setup. Obadde okola ki ogera? Kwebaka na mukyalawo. Nojjale kondom. Bambi setup muganda wange. Singa tono manyi abaana abo bonna si. Yogera amazima setaaga naawe ogookyabala bawo setaaga. Gamba yogera amazima. Bw'ate osinga ssente gwe bakuzimbira oyina ebiwoyo wana mamu yakulekerawo. Bandekera. Omanyoko oyina ssente gwe. Sidina. Mulidde ebintu by'amama wamwe yonna mubimaze omulimu kuzina baka abasajja. Ozaawo omuzina agenda kuwa kalina yange. Obadde okola ki? Yogera okusembayo. Kuzina mukyalawo. Kuzina mukyalawo. Obadde okola ki? Wange. Kino gikyendi muddala. Abadde azze kuzina naye ne kondomu ziizo. Setup katonda wange. Naye abadde azze kuzina ssebo ssaawa zino. Amazima genye mbadde nsawombe ku mazzi. Yogera obadde okola ki? Yogera amazima kuwa amazzi. Subscribinga, likinga, ate leka obubaka bwawo mu comment section. Soko subscribinge mukwano, ate likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Fenno tuberenga tugakuwa ate mu kanyumiro kaffe aka webukeredde. Kiriza tuberenga ate tweyongerayo. Akatambi kakano munanga kateereddwa akalaga mukyala wa Wizo munange yakubiddwa era mbu nga akubibwa Chaga. Mukatambi tetumanyi oba ono ye Chaga naye figi yagala kufaananamu ya Chaga. Munange ekikonde kyanyose. Ekikonde kyanyose yensonga lwaki munange Wizo teyabadde na bigambo birungi eri Chaga olw'okuba nti nate yakubye mukyala we kukakananga munange ate Wizo ebintu abisudde ebweru ebintu bya Chaga munange nga abisudde ebweru. Kaakati no munange kkiriza tubeerenga ate tukuwa akatambi kano. And a work face. Even no, because I knew you guys came inside together. I come there, I see here. That's what the jumbo. Munange nga tukyali ewa Chaga n'olutalo lwe ne Wizo ate mukwano gwe ayitibwa Henry Tigan bambi avuddeyo naloka gamba nti Chaga yafunamu obuzibu bangi tubadde tujjajinga nange sijja kwejjamu tubadde tujjajinga nga tugamba nti naye bannange Chaga okubeera nti nno paka kati talina waasula bamusuza busuza nga kiswazaamuko. Kaakati nno munnange Henry Tigan avuddeyo n'abotola ebyama agambye nti ono munnange we yali asula munnange yagobebwawo oba waliwo mugagga eyagulawo. Kaakati munnange ebintu bye n'abeera nga ate abiteresa ewa Wizo bwe bityo nno webiri. Katubeera nga tukuwa Henry Tigan emboozi eno aginyumye bulungi naawe osobola okuba nti naate ogitegeera. Bwenga akola ne Chaga. What happened? Nze kyensuubira Chaga ayinza okuba yatidde okuvaayo okugamba abantu amazima naye nga buli wewekumira amazima ku mutima naawe kenyini gakola kikukosa. Kyemmanyi ebintu ebyo byandiba ebya Chaga naye ate Chaga
mbadde nga bwe mukubira essimu gya tugende tukola oluusi n'okumupiikinga muweereza mmotoka ng'ate temujjawa badde mujjanga munyonyo munyonyo oluusi Entebbe Road aha kati naye mu kunoonyereza nange okutini kwe nafunako nti Kyaga ewaka we yali abeera waliwo omugagga eyatwalawo omugagga yatwala yagula ekikomera mu yali abeera kati yagula n'abawa obudde butini okusengukawo ng'oli aguze omupya yayagala kifo kye ndowooza nze mu kulaba ebintu ebyo nga babikasusa ebweru ndowooza nti Kyaga yakwata ebintu ebyo n'abiteresa mu mukwano gwe n'abimuteresa nze ekyokuba nti ebintu babikasuse sijja kuwakana nti si bya Kyaga olw'ensonga nti gye yali abeera yakola ki yavaayo ndowooza nadde ewantu ewatini ewatagenda mumala kuba na bintu byebyo n'abikwata n'abiteresa wizo naye ng'ekyokubeera ne wizo sikiinaako bukakafu nnyo kubanga mbadde nga bwe tugenda okukola tavaawa tava eri mu maka ga wizo ebintu gye babikasukidde nze kyemanya ebintu yabikwata n'abimuteresa ng'amaze osenguka eri we yali abeera omugagga we yagula kyekyo naye ye mu kuvaayo ate yayogedde kirala era ne munenya nako ne mugamba okwegaana osobola otya okwegaana ebintu bwe biba nga bibyo oli bayakukasukidde ebintu bibyo byegaanira ki kasita obadde si gy'osula oyina ewuwo gy'osula yasudde ebintu ate kati okyabikka ki kubanga embeera ne mwali yennyini teyeyagaza Kyaga. Amawulire go tulina mangi olunaku olwaleero go tulina mangi tulakkalira ffe weetuli okuba nti nate tugakuwa kaakati no mu mawulire ge tuyinawo era olunaku olwaleero Luwilight munnange ye yafuuka kizibu ku mutimbagano avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Maama Fiina atabukidde Maama Fiina jjukira Maama Fiina bambi abadde ttiimu ali okitegera waliwo nno n'olutalo naye video tetujja zigenda waliwo olutalo oluliwo wakati wa Maama Fiina yakosa ne Ssenga Kulannama kati nno munaye Ssenga Kulannama abadde ttiimu Ajatizuula ate nga munnange Maama Fiina ali ttiimu ali kaakati olugambo lwatandise okutambula nti munnange omusawo wa Maama Fiina mbwakola okusinga owa Ssenga Kulannama naye yo katuveeyo kaakati munnange Luwilight avuddeyo n'ayisaamu eggaali Maama Fiina kati oba lwaki ate Maama Fiina yekka gw'ayisizaamu eggaali kale katubeere nga tukuwa obutambi buno era omuntu yenna asobola okukarekodinga n'akaweereza Maama Fiina nnyambe abakazi nga mmwe mugenda ne muvaamu obw'ekikyala oba mulabyerabye nnyo ensi nti nothing seems to astonish you n'ekinakuwaza abantu ate mmwe tekikyabanakuwaza I repeat Maama Fiina wano gwendi mu kuweereza akamesegi kano olya nnyambe aka recording akampere Maama Fiina akateeke ku gundi ye ajja kukasangayo abakazi nga Maama Fiina baatuuka kusa by the way Charlie wano tebanvuma that is your last warning the next woddamu okummanyira you're going to be blocked okitegeera tebamumanyirirawo wano genda omanyirire mu kazigo ka nnyoko okitegedde so I was still telling you abantu nga Maama Fiina balayika balabyerabye abazzi b'ebikolobero bangi balinaanya abazzi b'ebikolobero bangi balabyerabye nnyo ensi nti to an extent ebintu ebimu tebikyabanakuwaza to an extent Maama Fiina si yasinga okumanya Haji Maama Fiina alabye Haji ku bbanga lye tumulabidde. Sometimes you guys, I want you to put your some common sense when you are thinking. Use your head. Watunulira Nsereko yakera bukezi kumata nagagwe Haji ati kati ogenda laba. Nenga yakalaba Haji. Nti omukazi awangadde n'omusajja ebbanga eryo lyonna. I'm not saying women are so innocent. Tuyina ebintu bingi byetukola. Tusobola okuwaayiriza ng'era abasajja basobola okuwaayiriza. Niyo ovanga ku muntu oyeesize nnyo omusajja gw'alabidde ku social media okusinga mukazi munne. Nga there is a victim. Atali maama singa Hajati yali avuddeyo ng'agamba bba wange yankutte. It will be very hard for most of us to believe. Tugamba kasita bbaawo. Omukyala wuno munnange yavudde ku mutimbagano n'abaako byayogera ku nsonga za Ajatizuula ne Haji Ali. Kaakati
tugenda kuwa akatambi kano naye Kisesa bamugambye ensonga za Ajati Zuula ne Haji Ali ziveemu. Genda mu jimu, sooka osale ku mubiri, sooka osale olubuto. Eyavuddeyo okubuulirira munnange ate naye awadde amagezi oba aweereddwa amagezi ne bamugamba nti mukwano gendako mu jimu tukendeeze ku mubiri ogwo. Katukuwa akatambi kano munnange ng'agezaako okuba nti nno abaako byatangaaza mu musango gwa Ajati Zuula ne Haji Ali. Abangi mwebale kusabira Haji kuva mu kkomera naye bannange abaana ab'obuwala muswaza. Muswaza abaana ab'obuwala muyiga okukola. Bannange abaana ab'obuwala mulekerawo ebyenfuna mu basajja muyiga okwekolerera. Nota future y'omwana wo olw'okuba oyagala ebyenfuna. Olinga mutunda y'obutunzi. Olw'okuba oyagala ebyobugagga. Mbozimba kalina ayayanira ebyobugagga gy'ozimba. Okuwaayira bala ekigambo ekinene bwe kityo. Mbonde mu kuzimba kalina. Azimba kalina yeekolerera. Ate bwe mumanyangako nti abaana bakuze mubajje mu maka gammwe gye mwafumbirwa. Mutwaleko ewa ssengaawe ne nnyina omuto. Bakulira eyo. Okusinga okweswaza mu nsi muno naawe wennyini maama waswadde. Buli lw'oyagala ennyo ssente manya olina obulamu bw'omuntu bw'otunda kati watunze bwa mwana wo. Bw'oba wali omanyi okkatira Haji ate wamwongedde ettitimu. Bannange abaana ab'obuwala muyiga okukola. Ffe bwe mulaba twefuga amataka tugaguze n'amayumba twagazimba. Tetuliwo okulindirira abasajja kuno omulembe si gwa basajja gwa bakyala. Calvin Kayanja talina bigambo birungi eri Ajati Zuula. Ajati Zuula bambi wonna waali yeetaaga essaala naye era nange kanyongererezeeko eddoboozi. Omusango tegunaggwa. Omusango tegunaggwa. Omusango gukyagenda mu maaso bwebityo nno weebiri kati ttiimu zonna ttiimu Ajati Zuula ebadde yeetaaga obwenkanya era ekyetaaga obwenkanya ate ne ttiimu Haji Ali munnange naye ebadde eyagala obwenkanya kubanga omuntu waabwe abadde mu kkomera. Kati okunoonyereza nga kukyagendera ddala mu maaso ate munnange bonna bali bweru. Naye kati munaye Calvin Kayanja avuddeyo n'atabukira Ajati Zuula. Katumukuwe. Kati Ajati kambuuze singa omulamuzi asalira Haji omusango n'amuwa ekibonerezo kya myaka 35 eruzira oddayo mu makaago ne mujaganya n'abaana be wamuzaalamu ne mukuba embeekulo ne musanyuka nti mufunye justice kitawe w'abaana bo ali mu kkomera emyaka 35. Ye kankubuuze singa omusajja ono mukyala mulala yali amulumiriza nti yakabasanya omwana we wandibadde omu kubalwanirira bbaawo ave mu kkomera oba wandyegase ku mukyalo oli okulaba nti omwami ono afiira mu kkomera? Ekyokubiri kankubuuzeemu singa osanga omwana wo ng'akwata omukozi mu makaago omwana oyo mutwala mu ku poliisi gwe mwennyini n'omwerumiririza bamusalire bamusibe afiire mu kkomera oba ak'obuzadde kajja mu ggwe? Ye justice eno gyagaza kugitwala wa? Kankubuuze omanyi mulimu oluusi amagezi lwe ganoba. Nze Calvin mbagamba nnyo kati kambuuze Ajati justice eno egenda kukuyamba etya ku baana bo ne bbaawo? Naye waliwo we tunoonyeza justice bantu bange ne family ogyawudde abaana baswazizza. Yes, after getting justice, what will you do? Katudde mu luzungu. Kituufu justice tujagala. Naye si ku baana bo, si ku bafamily bannange ako obuntu oluusi kabula. Ne toyinza kuyimirira mu bbaawo taata w'abaana bo. N'ozanyuka nga bamutwala luzira. Mukazi gwe sikulabanga. Maama nnyabo. Kituufu ensobi zibaawo. Ne waliwo by'omala n'oganze kankwatemu ebyange musajja gwe nkulese. Sajja gwe nkutidde. Naye sikwagaliza kibi kulwa abaana baffe ne famire yaffe n'ebiseera ebirungi bye tubadde nabyo. Naye nankutadde
Kiriza tubeere nga tusembyayo amawulire gano naye nga twagala okujjukiza nti subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Bwegubanga gwe mulundi gwe ogusoose okuba nti nate obeera ku channel eno tukwanirizaako kaakati leka obubaka bwawo mu comment section otubuulire wa w'osinzira okuba nti nate otulaba ne woba mukadde osobola okuba nti nate otubuulira wa w'osinzira okuba nti nate otufuna. Oyinza okuba nga oli mu ggwanga lya Uganda oba wabweru w'eggwanga. Kale bunnange TikTok ayitibwa Zaira Baby avuddeyo n'ategeeza nga bw'agenda otegeka empaka z'amazina. Okitegere empaka zino naali zigenzeemu dansi nnyinza omusobola. Munnange omuwala ono avuddeyo n'alyoka agamba nti agenda tegeka empaka z'amazina era nga mu mpaka ezo munnange agenda okusinga okuzina. Agenda kwewangulira obukadde 10. Kati nno nalaba abaana ku mutimbagano. Banaye ku mutimbagano kuli abantu abayina ebizibu. Oli ebizibu bye byonna abimalira ku muntu oyo abaavuddeyo okuba nti nno ayogera. Kakati nno munnange ne batandika millions 10 ng'ozijja wa ogenda kulimba bulimbi bantu biki naye njagala okubabuulira togaya kyezinze. Omuwala ono avuddeyo n'alyoka agamba nti munange millions 10 azitaddewo agenda kubeera nga ategeka empaka ez'amazina era nga anaawangula ajja kubeera nga yeewangulira millions ezo 10. Bwe bityo nate we biri bino nayabyogeredde ku TV eyabukedde we yabadde nga akyaziddwa. Banange kankusiibule weebale kutambula nange weebale kulaba Newspack channel weebale kulaba mawulire egaffe. Njagala okubeera nti nate nkwagaliza olunaku olulungi ne weekumire ku Newspack channel sawa yonna tujja kubeera nga tudda tukuwa amawulire amalala ge tunaaba tufunyeewo ng'enkola yaffe bweri ate twagala tubeere nga tubuuzaako ku bantu bano wammanga. Okusookera ddala twagala okubeera nga tubuuzaako ku Ssegawa Ben Nankuke Esther mukwano weebale nnyo Komuzinya Lois weebale kuba nti nokwoli w'Omugisha Daffin waliwo Ellen 1570 Marvin Square waliwo mukwano gwa fayitibwa Naabirye Justin Kalungi Colin waliwo Harriet 1234 Kagude Charis waliwo omwami Mosisi Jona Sesanga ate ne tubeera ne Baby Shana ne tubeera ne Yusufu Wantoga ne tubeera ne Katende Joseph n'abalala bangi gwoteeka buteesaawo bakabo mu comment section tuba tujja kubeera nga tetukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Lwaki tobeera bulungi mukwano gwange omulungi weeraba.